Nze Bajo Events omusajja ayagala eggwanga lye Uganda atagenda kutolosa baana be atagenda kudduka mu Uganda kuba Uganda nsi yange banzalira Uganda balinzika Uganda ndifiira Uganda buli kimu nkikoledde Uganda era omuntu yenna alaba video eno gisharinge video eno ngikoledde omuntu nga tolina transport yakuza mu kyalo ngikoledde omuntu nga tolina sente za visa zikutwala bweru kuddusa family yo ngikoledde omuntu ng'osulira kakando aba boda boda ab'obutale abasindika ebigaali nammwe abakola emirimu gya wansi nga n'ekyokulya munoonya kinoonye nze nze wano kuzzaamu essuubi Mukama Katonda gwe tusinza eyatonda eggulu lino okutali mpaji eyatuleetera Yesu omwana we Nabbi Muhammad omubaka we n'abajjanga be bannabbi abakyasinza amaanyi ku nsi era kyemmanyi batuwolereza mu ggulu gye bali tewali munnayuganda agenda kufa singa muteekamu amagezi nsiza wano breaking news nti Bobi Wine n'abazungu beetegefu okuba Uganda batadde bambega mu Electoral Commission okujja okukyankananya system balangirire ebintu byabwe beekwase bakube Uganda era petrol station akodyo ke bayina bagenda kocha petrol station biribiri abavuka bali recruited abavuka bitano nga buli mvuka ba 1 milioni 3 bwetu we nabagambye na kutane ezise nti Bobi Wine planning kudusa family ye mu Uganda naye kati bakikuleka wo munaku nga Bajjo kikuleka wo munaku atayina sente zikuza mu kyalo mbalala kikuleka wo munaku abadde atidde mu Bobi Wine subi ne banna byabufuzi munna Uganda nkubulira nga Bajjo Events bino ebintu byabufuzi na biri mu diiru business tubakulimba nga nti wali munabi afuza akulumirirwa nti wali munabi afuza alumirirwa family yo befa koboka because opposition is a business. Opposition is a business. Government ali mu business, opposition ali mu business. Kankubuza Bobi Wine, bobango gamba Museveni yatwala family ya Sudan, nga atogamba Museveni mu binnyo era goli ku opposition. Lwaki okupa Museveni byakola? Mbadde ngamba golina kumenya webyo Museveni byatakola. Kitegeeza wangu okupa Museveni, atogenda kuba mu binnyo okusinga Museveni. Lwaki Museveni yalola modo wo mu struggle? Muna Uganda njagala omanyi watu tulina tulumirwa mu struggle era abantu wali agenda kulumirwa abaana bo family zaabwe ziri nnyanyonyi family zaabwe tezisula njala nga ggwe naye gwe bakozesa nsobi nga capital ng'omuntu omunaku abaana bo ye saddaaka Bobi Wine obago gamba nti obadde okola struggle eno ku lwa bulungi bannansi nze ngamba abaana b'abannansi wandifunye ennyonyonere bonna n'obateekamu n'obatwala Nego lwaki olaga kabano tabawo babanoonya abanubiani tebabanoonya abalawisi tebabanoonya aba edimuto tebabanoonya aba opposition bala tebabanoonya gwe lwaki era osooka kulaga nti ofa ku famire yo yokka omukulembeze akola bino wammanga nkusomesa kati Bobi Wine omukulembeze akola bino wammanga omukulembeze olina okulumirwa abantu ba wansi bonna bogamba nti oba tufa tufe mwandifudde ne famire yo ne famire z'abaana zifa naye olw'okuba gwe kakati olina accountability nti abakuwagira okukola akuleeta akacyankano mu Uganda bakuwadde dda budget baguludde ennyumba ebweru ne bagamba tisa ebyana by'abanaku mama Basuubi be baana Basolomoni be baana abayita Nabukenya si baana abazigi Wine si baana aba Frank Yakafa si baana aba Yasini Kawuma si baana aba Edimuto si baana aba Nubiani si baana era bo mama tebagenda kufa nga n'abamu bafa naye bano ababa abalamu mu poliisi bagoba mu poliisi balondola mu poliisi batulakinga Bobi Wine walaze akabonero k'obunnafuusi walaze nti oli mu business walaze nti okolera family yo on the expense of the poor otisiza abaana b'abantu abanaku amaziga g'oligadda wa Bobi Wine nga nawe omanyi obadde mu kiwaani ng'omanyi abakozesa abazungu bagala kutabangula nsi abaana b'amasiikini bafe nga gwababo bali ku bbaga mu hostoni naye n'otoba na mutima gusaasira era gwe mbakuba Bobi Wine mbadde nzijayo statement zonna ne ngamba bannange sigenda kwetaba mu kuyiwa musaayi era Bobi Wine ayagala kusaddaaka baana bamwe ayagala kusaddaaka baana bamwe abanaku ayagala kutisa abaana b'amasiikini nga babe bali bulungi tosobola kungamba nti okulembedde olutalo nga gosooka kuprotectinga family yo wandibadde otulaga akabonero nga bozogamba nti oli mu struggle no family nebeera mu struggle ate kati mwekamba buulire kino Bobi Wine kyazaako agenda kulaba nga mu Uganda wafaayo emirambo omutwalo gumu ye target gye baamugamba era mwabagusemu ennyumba ebweru mukazi we yaddamu okubuuka agenda kuyita Rwanda agende Bobi Wine naye alina pulaani singa taweza abantu mutwalo gumu ey'okwewamba adduka agende ebweru ayeekerereyo gavumenti aleke wano ng'atabangudde ensi yo era gwe omunaku olaba vidiyo eno nga ntuyana nkugankwege teweetaba mu bya kisiru ebyobufuzi bizinensi
ndoza mwakirabye bo bali mu family zaabwe bafuna gomunako yayuya okufudde family yakawumeka aba family z'abafranka zikaba abawe bali nyanyonyi kakati go muntu alaba video eno nkwegedde from politics is a business era bana Uganda mugambe so not bloodshed mugambe tali muzungu agenda kututisa fa bajo events tugenda kulwana era batutisa tisiza yenolisti Bobi Wine ja planning okutta full figure basajja mivule bajjo Alexis Isima Ashibanga Kato ba Dr. T agamba faba muninyira mugati gwe olokwafu tujja ntubabulira amazima ne tubagamba nti enough is enough no tatujja kukiriza bali babisiyaga tatujja kukiriza batuzi banjaga kujja kucyankalanya gwanga lyaffe nga bwa family zaabwe ziri bulungi abanaku munyambe kuluna olutalo abanaku munyambe kuluna olutalo abanaku munyambe kuluna olutalo tupulandinga kwekalakasa kugoba bako babisiyaga kugoba bazungu kale Bobi Wine katutira ku street kubanga kati yali safe nakyatya kufa kasera sikiwalize family ye nagamba kakati kanzitise bino ebigwagwa kanzitise bamasikini bano kanzitise abanaku bano yali mukola accountability basolomoni balye bazimba amayumba bamiki bayini bagagawale mu abanaku musigale mu nnaku njagala mumbulire mwani mulaye ku manifesto ya Bobi Wine mwani mulaye ku Bobi Wine abazungu bamuteekawo kubba mafuta abazungu bamuteekawo kubba bya bugagga bya Uganda abazungu bamuteekawo kulaba nga tabangula singa nga Libya ngefuka nga Somalia kubanga abazungu baina mission etabangula ensiza mwezo na mulabire Libya Gaddafi yafa tuwaddangawo omusajja alinga Gaddafi Libya ebona kakati fwe bajo events bafulu figala mivule twewaddeyo kuba musotogo twewaddeyo kuba musambogo ogwagala okubasaddaka kyamuva mulabye tutya tubabulira amazima atika bye tubagamba kye kitufu nabagambe ennaku 5 wane emabega bikadama ne birekana ne mbagamba omusajja yakuseseza visa mugenda mulabe video zange enkadde kitegeeza wano mu Uganda Bobi Wine yefaako yekka ayagala kusaddaka mmwe ayagala kulaba nga ababe bafa naye ababe bali bulungi Bobi Wine boboga mato lumirwa bana Uganda edi mutwe baba sebye sente wamusasulidde amazika kanuma nze nkoyo kubuya abantu abatetegeera ndoza kangende ku Facebook live mbanyonyole bungi mu bitegeere temujja kuntegeera kato busungu bungi kubaka sajja katemwateka fere kagenda kutisa abaana bamwe